kama wange tukimanyi bulungi nti tolina kibiina kya byabufuzi naye nga mukulu waffe ensonga zonna tuba tunuziro ffe ng'abeena tulina enteekateeka yaffe mu nnyumba yaffe nti tulina obukulembeze okuviira ddala ku byalo paka waggulu ku ntikko. Kakati tulina olwokaano lwe tulimu. Waliwo akakiiko kata Central Executive Committee SEC. Kati bakadde baffe NRM bano bali Haji baateekateeka bulungi ensonga eno baga nti Uganda yonna ebe ng'ekiikiriddwa bulungi mu SEC. Kubanga SEC ebirowoozo byonna ebikulu gye biteesebwa ne bijja ne bisaasaanira eggwanga. Kakati nga abakalamujja nabo balondayo bukalamujja n'agenda bakiikira mu SEC, n'abanodhana nabo balonda omunodhana n'abakiikirira, ne bannaffe abeeno Eastern nabo balondayo abakiikirira, ne mu Western eno Mwankole ne Bunyoro yonna. Kakati wano mu Buganda Kampala ne bajambula kirimu abantu bangi ab'ebika ebyenjawulo baga nti Kampala nayo ebe ng'ekiikirirwa mu SEC. Ne batuleeterawo wano kye tuyita Central oba Buganda nayo ng'ekiikirirwa mu SEC. Kale mukama wange tuli mu lwokaano, sirina nsonga yonna gyesobola kukola ekwatagana na Buganda nesooka kujja kugirooma ewaffe. Ensonga eno tuleesoola kubanga byonna gye tulaga mu lukiiko olwo ensonga tuba tugenda kukiikirira abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaawano mu Buganda. So n'olwekyo saayagadde kweyitiriza n'obiwulire buwulizi gamba nti kanzije mukama wange ensonga eyo mugiroope ate nfune n'emikisa okuva ewaffe mpe obwezifuwako obuuli oba ngenza okuwangulira ddala mukama wange. Bali mu Buganda kyemuva mulabanga Kabaka yatugamba olina kuba biguli bwepooli nga tamanyi nti Kabaka yennyinimu atategeera nti Kabaka igwe lwa Buganda oyo gwengulira. Naye omuntu omulala yenna omujja n'owegazaanya aba oyagala kuzannyira awo ng'ozannya. Okwebaza emirimu gy'okola mu gavumenti nga minisita ate oli mu minisitule ey'omugaso kubanga ennaku zino ebittavu biyamba nnyo abantu okwerwanako. Obwavu mpologoma bw'otendwa nako ekulya. Kati ebibiina bino bituyamba okwerwanako era sebo nga bw'omanyi abantu bangi abali mu bibiina bino eby'enjawulo basobodde okubaako ebintu bingi bye bakola n'okweyigiriza ate abasinga nga bavubuka. Awo nno siyinza butakwebaza mirimu egyo. Era wiiki ewedde nabadde mu kimu ku bibiina bakiyita kinnakwekulaakulanya kiri awo kinaaba bavubuka bato naye beekozeemu omulimu. Olabanga obwavu teboogerako bwogere naye nga beerwanako. Kati nga gwe minisita atwala ensonga ezo nkwebaza. Nsanyusa okuwulira nga weegomba okufuna obukulembeze mu kibiina kyo ky'owagira ekyennaane. Obukulembeze ensonga nkulu. Twabadde ekibuli omulangira Nakibiri n'agamba bwe muneesolobanga obukulembeze ate mujja kufuna abantu be mutayagala kubakulembera. Gunaaba gusinzaani? Obukulembeze oba mu bibiina, obukulembeze kabe mu Rotary bebadde njogerako aba Rotary balonda buli mwaka ne balonda omukulembeze anaabakulembera. Nange onoze mukulembeze nze Katikkiro. Obukulembeze mu ddiini naye obubeerayo. N'olwekyo kirungi bwe tufuna abantu ne bagamba mu lwatu nti njagala kukulembera. Kubanga bwe tutafuna obukulembeze tujja kutulwako abatuluŋŋamya ne bwe binaabeera ebyobufuzi. Era omukulembeze omutuufu asaana okumanya ensonga z'abantu b'ekitundu kyagala okukulembera.
Bayibuli bagamba nti omusumba alina okumanya endiga ze. Endiga nazo omusumba zimumanya. Ewaffe twali tulina ente nga nkula. Abantu bamu banyumiza ente balowooza yimu Abaganda, era Abaganda balundanga nnyo ente. Era ente ng'emanyi n'omuntu agikama, amabeere gaba gagijja oba gakyokyo oba gagiruma. Obudde obutuuka obw'okukama n'ojja etambula n'ejja waggulu ng'eyagala bagikame. Ente eyo ebeera ekumanyi. Naye mu Bayibuli baasinga kukozesa kigambo ndiga okutegeera omusumba. Kaakati mu bukulembeze obw'ebyobufuzi ayagala obukulu ne bwe kiba mu kibiina kye ekyenaale omuwaata owayagala okuyingirira abantu abali batera okuba nga abamanyi n'okubategeera. Oli atuwadde Saala agambye tukole ebibiina za Buganda ku ntikko. Okwolesebwa bwe tulina kwesigamye ku nsonga Ssemasonga ttaano. Twagala okuzza Buganda ku ntikko nga twesigamye ku nsonga Ssemasonga ttaano. Ssemasonga esooka kwe kukuuma, okunyweza n'okutaasa Namulungu. Eyo munnabyabufuzi ali mu Buganda tekugimanya. Ebikwata Kabaka bw'onoba tobimanyi, bwe munaagenda mu kibiina, bwe munaagenda mu paalamenti, onoobyogera otya? Bwe kirowoozeeko. Onoobyogera otya? Akugambye yeddira ne Nnyambi, nnyina Wankima ne Lokojja Waaliwa, ne Mamerifoli Wankima. N'olwekyo ndi musanyufu olw'omuntu gwe mmanyi bwe tuba baffe ebyebuddu bona lebo Kasolo tubeera naye. Era waliwo batuyita nga bannabuddu oba bya mipiira oba tubeera naye ne kutikkirawo luli nga tukulisa abaana okuwangula ekikopo. Najja so si ye munnabyabufuzi yekka aliyo naye yazze banva buddu. Bwe bibeera bya Buganda tubeera naye nejjo ekikuli twabadde naye era yeyayandidde baminisita aba central government. Era bwe ziba nsonga nga muzogerako za Bwakabaka talema kuwa kirowoozo kye. Kale obanga weegwanyiza kirungi weegwanyiza ate bali abanaakulembera. Abakulembeze tunaabajjawa. Njagala omuntu nange gwe naakubira essimu ne mugamba onale Haruna Kasolo. Mu kibiina kyammwe ekyenaale temusobola kutembeeta nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Tajja kumbuza nti Kabaka okugamba yaani kubanga amumanyi. Bwe naagamba nti Honorable Kasolo omanyi ettaka lyaffe ery'ebbaale ffe ab'omutima aba National Forest Authority balyesibyeko naye bwe butaka bwaffe tayinza kumbuza nti obutaka otegeeza ki kubanga naye bulimu waliyo obutaka bwe. N'olwekyo ensonga zino zetwogera tezitandikira eri mu paalamenti teziggwera naye zitandikira eno wansi mu bukulembeze ne busookera. Era obukulembeze obw'ebibiina by'obufuzi bukola ensonga nkulu nnyo mu kutebenkeza ensonga zino zonna zetwogerako. Awo nno nga sijja kuba kalulu, sirinayo kalulu kakuba naye amaaso agalaba ngalina n'ensonga nzitegeera kubanga mu mutwe guno mulimu. N'olwekyo kirungi n'ojja n'oyogera ensonga zo nga naffe tetukubuuza nti ate Kasolo weeyewaawa. Awo